Okusinziira ku mmeeya wa Nabirumbi Paul Kyabugungulu yafunye obubaka buno nga Land Road yawadde poliisi ennaku 5 naye kati wasigaddeyo ennaku 3 ekyongedde obungenge ku kyalo. Land Road wayifuli tumuyazizaamu kwa kasente katubitiriza kulaba nga tukasobola kusasula. Bw'okumanya nannyini nnyumba alabika yali yakoowa poliisi ku nnyumba ze yabalagira ssente ezibabanjibwa bazireke wabula baamuke ennyumba ye. Yetwikiriza okugolola tuve obuve mu nnumba abantu era babeera mu bungi nga tonna poliisi ebeewo. Kati nga basigadde ennaku 3 salesale gobaawa poliisi aggweko bano kwe kuyita olukiiko lw'ekyalo okusala entotto. Mu kuteesa abatuuze balaze nti poliisi ya mugaso nnyo mu kitundu. Poliisi bw'evaawo okusinziira ku mbeera bweri security ejja kuba yegeyege. Olwaleero twiddaano mbungi tuti kitegeeza butegeeze tulikwenda poliisi ekola etya ebeewo. Tuteesaganye kuba kyenti nga muli bangi akasente konako n'akaba tukasobola kutulema kuba toyikutula mulundi masoko buli wiiki ntolenga waire 2,000. Ate tegasa kyalo kino kyokka wabula n'ebirala ebibeetoolodde. Tegasa bwa Nabirumba Trading Center ayegasa Bugonde yagasa Nabirumba ku Muvule yagasa Buluuta zooni edeetoola ekyalo ekyo kyonna n'ababisa abali kubita ku luguudo. Wano batandise okwesonda mu ssente. Tusonda omwaka mulala guno okusiga obukulembeze butuyambe kuba byali mu DPC akabali gy'otuyambe ensonga eyo saawe no bona bigootayine kale mulitwiza zenirwedde okola ki okusonda esente. Nabasuubiza emitwalo 5 ayendesa ku mitwalo gino egiriwesa. Fred Funga ssentebe wa LC2 omuluka gw'e Nabirumba asabye abatuuze okunoonya ennyumba endala poliisi w'enaabeeranga. Tunoonyeza tutya amagezi poliisi tugifunira ow'okuba nga twesootinganga okukola ki okukola ekindi. We tuviiriddeyo nga abatuuze bakyasonda ssente.